that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Tugenda kubatwolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro era nga tugenda kwolekera akasema akagenda kubeera akasuffu ennyo kamala. Tugenda kubatwolekera akasema akagenda kubeera ka romantic drama. Tugenda kakwata mpala tusobole ogezaako kubanga tukanyunyuka nga bagamba Orion Pictures be baafulumiza kano ke twolekedde. Gravitas Ventures nabo tebabuze ku mukolo. Gambye twolekedde ka romantic drama. Mukasi akamu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro. Nga bagamba let it play. Nabo begasiwamu kutuusaako gye twolekedde. Aminas Film Productions wamu ne Vijay Junior nga bulijjo. Nga bagamba J Goldberg yena nyini sema agenda osookera ddala. Mukasi akamu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro. Gambye twolekedde ka romantic drama. Tugenda kakwata mpala tusobole ogezaako kubanga tukategeera n'okanyonyoka. Tulina kabaka gwe twatandika naye. Musaatu waati bwafaanana. Kikulagirawo myaka mitoototo. Nga bagamba Freddy Haimowa yagenda okulembera abazanyi. Odeya Rush tagenda kabulamu kuno konna tuli kwanjula. Harejolo Osment naye akomyewo mu kasema ke twolekedde. Wabula nga bagamba Jack Abel genda kabaamu. Ne bagamba Rita Volk takabuzeemu. Ne bagamba Taylor John Smith lengera. Wabula nga bagamba Mag Helgenberg ne bagamba Christopher Meloni niye mwali. Eida Belasco ye yanoonya abazanyi betugenda osikana mu sinema. Gabe Hilfa n'agezaako okwekkaanya enguliko gye baateekamu. Rachel Stringfellow n'akwasaganya obwambala ate ffe bwe twayambala. LKV n'aba nga ye yateekamu ate enguliko gy'onoowulira. Nga bagamba Rodrigo Cabral tiyabulamu. Wabula Jeremy Maki nabira director of photography waka cinema ke tuliko. Julie Gasses n'akagatagata. Wabula nga bagamba Alex A ne Tony Lee ne bakafulumya mu butongole. Jim Yanga Jack Goldberg ne yaliko kuba akafulumya. Nga bagamba Jack Goldberg yawandiika ali nabira director w'okutiko. Bakayise almost friends. Tugenda kuba tukinyonyoka akawungezi k'olwaliro. Mukasi akano nga wayisewo akasi atwakwateko wentudde bali nga bagamba Caf Fien Coffee Shop. You can make this happen. Unamugamba nti osobola okituukiriza. That's the problem. Yegwe Charlie Brenner. Anti bwe buzibu. All working in another coffee shop. Kwate kuba oyingire munda mulimu akawala. Shit coffee. Bafumba cyayi atawooma na kuwoma okimanyi naawe. Amugambye ssebo kino gy'osobola okikwasaganya. Gwe Charlie Brenner. Namugamba bwe buzibu kubeera nga nze Charlie Brenner. Kwe kakiringa kugamba nti gwe Robert Digital. Mu butuufu nga ddyo erinnya teriyita. Oh, that'd be great. Yajje bali. Kati balina gwe beetaaga mu coffee shop eno. Musaatu bw'atuuka bali kyava asooka atumya ebyokunywa. Wabula si bye bimulese. Bali waliwo Nakyala yali ayera. Bamusimba akakopo kaki abadde akeerabidde. Kujja asasula n'osasula. Akasete kaako maama. Nakyala tewali tagali. Yakwata akakopo ka caayi. Ninga akakopo ka caayi si ke kamulese mu coffee shop eno. Waliwo omuwala amuli omwoyo. Amusuza teyeebase. Buli kaseera ebirowoozo bibeera ku ye. Kiri yakwata ekkubo n'ayitawo n'atuula pembeni. Amaaso gali ku mukyala ayera. Kacaayi akanywa. Bakimanyi kacaayi kawo tekawooma. Kuba ke basoose ovuma ye ne munywanyi. Kati amaaso ge gonna gali ku mukyala ono. Kanakyala bwe kalaba ne kakwata ekkubo ne katambula ne kagenda. Kafunamu engeri y'ensonyi. Lodi ayitibwa Charlie Brenner. Kagendo naye yatuuka essira n'awulira ng'atwadde. Yaddukayo misinde. Kabulazi ate ogubadde. Hey! Waaye! Where are your keys? Nsiba teziri busa ate Nakyala najja n'amusika ate ebisumuluzo byo byerabidde. Ha! Thanks. No problem. Weebale. Ate wali tagali. Wait. Sooka olindeko. Yamanya guno gwe mukisa gw'asobola okukozesa. Asobola okwogera ebyamuli adda omwoyo. I'm just saying they're mine, but they're really not. Agamba tosoose kukakasa oba byange. Kuba nsobola okugamba nti byange. Wabula nga si byange. Wulira no layini z'ayina. I'm just saying that you never know these days. Yes, njogera bwogezi nkugamba tomanya ebisumuluzo okuba nga si byange. Have a good day. Kale then tewali tabu. Amber? Yambuza erinnya ly'ogwaniko no Amba. Nze bampita Kyali.
Yeah, I don't mean to sitegeeza nti off guard or anything, but kwegamba kutaayiza mu ngeri emu oba endala oba kinaye hearing you all the time, yasimbadde nkulaba nga akaseera konna you're really good, and I just era ng'oli mukyala musufu really era nga musaasi amanyi kuba manda ebigambo biraalidde era you're really amazima gali nti oli buli kimu kyonna buli kimu kyonna uno yasoberwa I No, didn't mean that. akiryoke yakimanya bambi kale kakagakuba manda naye biganyi I wanted it to be. anti mbadde njagala kakasambu kyenjogera tekinjiwaayo kyava ayogedde ebyo kale ndowooza kaŋŋende These aren't really naye bino ebisumuuza amazima gali si byange byoto bimpa si byange kuolwo yafuna omukisa okusobola okwogerako nenakyala niwankubadde ebigambo bye byayogera oba osanga si bye ebigambo byeyandiyagadde omugamba nikisingira ddala okubeera ekikulu nti bafuna omukisa n'asobola okwogeramuko nako yadde waka inamutoowe balina akayumba ke bazimba eno bagenda okussaako anti ogamba kiddokita kono kikoze bwatyo yayitawo nabagambye tuli ka romantic drama kano ko kakwata mpa tusobole ogezaako kategeera almost ready. kakendo musaatu ayaganye ebintu by'okuteekateeka n'okufumbafumba ewaka era nyina yajja n'amubuuza kiri kitya kono naatera okumaliriza binaatera okujja kwegamba okufumba eringa hobi gyali nyina yamutunuulira wangi maama ate wali ijja simbadde nkutunda obutunuulizi baakwateko ne bayitawo ne batula ebbali ku meeza kwe kutandika ogenda mu maaso n'okulya omuto yabuuza nti wali oyagalizaako omuntu okufa No, honey, of course. nedda mukwano sikikolangako lwaki Oh, Charlie. kyali ndaba noono mbwe ali kufiira ku meeza Steven. tekera awo bana siagala bintu kubanga tulya ne mutandika okwejira babeera nga abazanya sinema ko nawulya taata luli ng'ayogera ku ssimu nagwe ayagaliza okufa Kid's 10. He knows. n'omwana alina emyaka 10 akimanyi mba nsyaga ku ssimu With 6 hand grenades. linda lwanaatandika otambula ne kojja mu nnyumba Follow his heart. anti nze sifaayo kasaba ng'agoberera mutima gwe gwakwetta kale ssebo weebali ne batandika okukanyuga bomu ku mmeeza kwe batudde bali mu kulya kafamire kali simple wabula batambuza obulamu mu ngeri y'essanyu kamala nga mumaliriza okulya Are you depressed? nyina yamubuuza kubanga ebiseera ebisinga bambi amulaba nga ali mu kunyolwa anti leka maama naawe Have you thought any more about finishing up that application? walowoozeza ku ky'okumaliriza application eyo aliisa ogiweyo ng'akadde tekannaba si byaliko Oh, I know. katonda wattu simanyi na kumanya Annoying. ndowooza ebiseera ebisinga bwe nkugamba ebigambo nga bino mbeera mu kunyiiza Your father called today. kitaawo yankubidde ku ssimu olwaleero What did he want? yabadde ayagala ki I hung up before he could launch into his... nze bifo nga tetunaba genda mu mboozi n'aggyeko bujja ssimu I doubt it. ozaali bulungi kono sikimanyi sikiwa kitaawo mmanyi obuntu bubuvuyo bwe It's Heather. heather alabika nze Okay, I got it. kale kale tofaayo kasita onyambyeko ebisigadde njasobola obikwasaganya waliwo yali amukimye nga kirabika balina gye balaga abaayi ono naali mu kuzanya ne mutabani we mutabani we ayagala ebintu by'okuttata buli kaseera kakati waliwo mukwano gwe ayitibwa yetha yali amukimye mu kaseera ako era yali mu gaali gye yali asigadde kwe kujja gamba ki kono gamba kigwe Are you going to Brooks tomorrow night? kati sikutegera onoogende wa buruko olunaku lwenkya Explain to everyone individually. anti ngene nsiikanayo buli omu yenna Their own companies. Come on, Charlie. leka naawe kyali All the same idiots. They always have been. siraba nsonga lwaki obeera mu kweraliikira bali abasiru be ba bulijjo teweetaaga funamu kutya bayaayo baffe It's on your face. ekyana tonkwatako naawe obadde otya Sorry. n'osonyiwa Just getting a crumb. weesika ki oliko akakunkumu kambadde njagala kakuggyako Tomorrow. Ben's going to be there. yagamba tugende olunaku lwenkya beni agenda kubaayo You say that as if he isn't. baawo Think I could bring some? kati nsobola okubaako gwe nzija naye Yeah, you can bring me. ofukosi osobola okgenda nange da That's what you bring. kati ani gweoyinza okuleeta okuggyako nze kiringa agamba nsobola okujja ne deeti etha amugambye definitely olina okgenda nange kuba sigamba nti olinayo omuntu gwosobola okujja naye kimanyi talina mukyala talina girlfriend kati nga tuze bali walolodi yali atudde alaba tv kannakyayakana akakola eri emanga ku kafe wano we kabeera Maybe. I haven't been picking up the phone.
yasooka n'ambuuza Brad akubye ku ssimu kono simanyi ayinza okuba akubye kuba essimu nze mbadde sigikwata ko lwaki obadde togikwata mbayagala sooka kwesala ku mobile ebyamasimu byonna ayagala byesalako. Are you drunk? Simanyi otamidde? Yes, ntamiddemu. Ono wakika? Kasoberwa ne kasirawo kamuviiri. Yabeerawo nga yeetulidde mu ntebe kuva ku makya paka lwaggulu. Kwe kujja ludda mu kisenge. Naku terukatambulidde bulungi. Si ebisinga kabeerawo nga keebowa mu ngeri emu oba endala. Yaze amaaso n'atula ebifo ebisomolozo bino. Najjukira n'emboozi digita engeri gye yabadde ayogeramu. N'agamba owaayi. Kaakati alina boyfriend we ayitibwa Brad muddusi wa misinde. Balina gye baali balina okwata ekubo genda era yalina omukima akawungeezi koolo yajja n'amukima kegeno bajja bawaya. Brad anyumya ng'olunaku olwo lutambudde engeri gye badduse emisinde. Okay. Spilled a whole pot of tea at work. Okimanyi nti olwaliwo kata neeyokya ekyayi tiweeyokyeza. I'm fine. Ndi fine seeyokyeza. Adam Green too, come to think. Kati Adam Green He's a fresh sebo yava nakyala ebiseera ebisinga bw'abeera ne boyfriend we yeenyumyako nnyo team. na biki byabeerako kwegamba ebyokudduka niko bwe kaagala okunyumya ku bikakwatako ebiseera ebisinga takawa attention. Good. How are you? Bajja ne basisikana bakyali baabwe nagye baali bazze kalinga kapati. How are you? Good. Gamba ki kono gamba ki Good. bigenda bitya? Orientation stuff. Si bibi anti munayi nagenze ku ssomero ne batandika okunnambuza abadde mu orientation. I know, but we'll still see each other during break. Kikwasinako kubanga tugenda kuba tetulabagana nnyo kono era tujja kuba tusisikana nga mu break. Tunaasigala tuli kyekimu kono tegeeza ki. Thinking a lot lately about Akaseera akayisemba gambadde nkirowoozaako nnyo. Genda ku ssomero ddala ngende ku ddala. future self. Kwegamba tweraba tutya mu biseera by'omu maaso tuyinza okuba nga tetukyali bakyapeeri And then I nga bwe tuli kati. grandmother and you're dead. Tujja tuka ekiseera tukaddiwe tufuuke bajjajja tufuwe. I was kind of hoping that there was something in between. Yagamba nze mbeerawo ebiseera ebisinga ne ŋŋamba kale singa waliwo ekiri mu masekkati awo ekisobola okukwata mu budde tomanya. Kira waalwo kagenda obadda kyali bulena ng'ogasseko ne kyali we badda. Horrible coffee. It's awful. It's worse. Bafumba caayi omubi kono bafumba caayi omubi. Coffee that horrendous? She deserves to die for it. Kagwana n'okufa ku lwa caayi gwe kafumba kagenda ayagala kujja akayite. Hi. Waliwo kapate kalina ogendako olweggulo ayagala kayita akatwali. Last time I was in here, you were mopping. Mulundi gwe nasembayo okujjana era wali osiimula Sweeping? akwolwo nali njera Sweeping. ekituufu wali oyera Sweeping, come to think of it. wamma era wali oyera kakati mu butuufu talina layini zikwana. Weird you out or anything? Saagala kweyisa mu ngeri eriwe yadi oba kinaye kono kiri fine. Banange ku nsi ya Katonda okwana si kwangu. Where are you from? Yamubuuza ovaawa ati nze ndi wano wa ku kyalo. Oh, nice. Nange ndi wa ku kyalo kono kirungi. Well, I'm going to college in the fall. Nze ngenda mu college mu fall. That's a good one. Agenda mu New York University. New York University. New York University gyagenda osomera yo si wabi. Have a nice day. Kale funa olunaku olusufu ne kadduka. Iye obadde atandise okweteekateeka gwate ogubadde yadda kabulaja kirabika tusooke tubyesonyiwa olwaleero kuno kyabo tekamuwadde na budde bungi kavweko ndaabafumba ne caayi atawooma ono yeesiba ku caayi bukyayi waabwe tawooma badda mu gaali ne bakwateko beeyongereyo yajja. What was that all about? Ekyo mu butuufu kyokoze kibadde kuki Guy? ekya gaayi. You don't hide from just some guys. Yagamba tebatera kubeera bagaayi totera badduka ajja sika gaayi kali awo. Talk to the poor bastard. Bambi wandibadde okawa kyansi n'oyogera nako. I don't know. I'm not Kagamba eki good with stuff like that. ani nekyasitera kwengeginga myself mu bintu ng'ebyo. Thank you, sir. Just olina kubeera nice wama weebale nnyo ssebo Wonderful day. funa olunaku olusufu whatever You see? okiraba you just have to be nice osyegeera. Kalina mu kaseera kano akawungeezi alina no kaziriwe yakeera kulaba TV kubeera mu ntebe kunywa ka drink ziba tezibusa ne wabaawo akonkona yamugamba gulawo
labani akonkono gulewo yagulawo oluggi n'obusungu n'obuteekanika nono yajja. How's it going, Jack? Bigenda bitya? Brad yaze anti nga bw'obirabirawo bitambula. Yajja agezeko siikana nakyala. Wai ng'endaako mpola ndi mukwetereeza. Hey, do you mind if we go to that new Italian place tonight? Olabye singa tugenda mu kafo kali akabayitala akapya kuba nyina byenjagala okwasaganya. And his sister's thing. Nabadde ndowooza tugenda ku pate ya sisa wa Amanda. Amazima gali nti enkya ndi mu kweteekateeka kono sifaayo kuba mbadde njagala tugende ku pate. Fish. Leka kubeera nakyemalira naawe. Kati yabadde ayagala counseling program kuba abadde bateesa bagenda ku pate. Kyokka yabadde alina gy'ayagala okugenda. Nikamugamba mbadde so excited nga njagala genda ku pate eyo. Ask, but it's not your type of thing. Tugenda ka pate naye si kiwa nti gw'osobola okujja. Gwani yagamba mbusobola kujja. Kazini wabadde amugamba nange nandiyagadde okujja bwe mba mugenda ku pate. Namugamba pate zaffe si kiwa nti zijja kunyumira. Nga badda mu gaali. Kujja nga basembera mpola mpola. Lengera. Bayitawo. Nasooka parking egaali. Somebody's smoking. Right here, just keep it straight. Sikitegeera wano nga bawunya omukka simanyi waliwo abanywa bisisya. Elevator egenda. Baagi bakwatira. Ne bayitawo ne bayingira munda. Kati agenda okuyingira munda kumbe ne Kabaka mwali. Kyali Brena. Ha! Digito yagamba tufudde. What's wrong with you? Kikyamu ki ekikuliko gwe? Kalino yaze ne Heather. No, something's definitely. Waliwo ekikuliko sikutegeera. Had that second burger. It's literally Ndowooza eri second baga gy'olidde. Coffee shop. Owulira okussa ennyo Kamala. with that girl from the coffee shop. Ye kali akawala akali mu coffee shop ke wali oŋŋamba. Kati ono agenda okuzza amaaso emabega. When you were practically stalking, Kali ke wali olemeralemerako. like an hour for you to finally say something to her, and you Wali osuubira mukajja kukkirizwa. Wayi nvaako naawe. Kagendo ke boogerako kali wano. Kano kaawulira emboozi. what's wrong with you? Kikyamu ki ekikuliko? Tiwali. Just trying to concentrate on. Jasingezaako concentratinga ku mbeera yange. Ono yawulira nga afa ekyeko kuba asyegere kirabika. Kabulaja bulijjo ajja ku lulwe. Kati ate yenna kyala byogere tamanyi nti ono ali mu elevator gwe badde boogerako. Baatuke bali ku pati. Manyi pati ky'abavubuka n'abaana b'essomero. Awusi pati. Kubeera kunywa kwekatankira. Kabeera kaseera kassanyu. Baawe. Excuse me, you are sexy. Mu butuufu gw'oli sexy waliwo naali awo ali mukakubawoza sexy buli ayitawo. You're sexy. Gw'oli mpozi ne munno mwenna muli sexy. Same old. Ogamba ki gwe Buladi? Look, I like to refer to as the endless pursuit of sweet. Yagamba nti essaawa zino agenda kitwala nga endless pursuit kwegamba eno y'enkomekero y'okuyiggayiga ku bukyala. No idea, buddy. Ziba teziribusa Heather yayingirawo. Lady Ne Charlie Brenner. is here, have no fear. Mu butuufu kye mba mmanya nti omwami waali temuba na kutya. Together? Come on. Gamba ki gwe? Anti ogamba ki? Sore kiki ekiriwo mwana? Is that who I think it is? Yeah. Simanyi oyo gwe manyi nti yoyo gomanyi. College circuit. Oyo musiru mujjukira ku college. That's Brad Parker. Oyo ayitibwa Brad Parker. Are you blind? Oli muzibe. Yeah. Njagala osokoze amaaso side seno lengere. Katonda tufudde. Kanakyala bulijjo ka stroke nga kajje. Buladi ogenda kukola otya? You need a drink. Kankufunira ekyokunywa. Yajja afune ekyokunywa. Kakati abali wano kanakyala kajja. Owaayi. Kata akayiira omwenge Katonda wattu. What was your name again? Mpozi erinnya lyo gwani? Charlie. Anti bampita Kyali. I'm Amber. Nze bampita Amber. I know. Eriryo ndimanyi. Sisobola kulyerabira. Hello. After what happened back there. N'osonyiwa ku biki ebibadde wali eri emabega. You should have told me that 2 minutes ago. Singa wangambye eddakiika nga 2 eziyise emabega nti ogenda kunjira omwenge ne sijja. Mbu singa amugambye eddakiika 2 emabega. So is that your boyfriend? Kati oyo ye boyfriend wo? Isn't he some big, fast runner? Nzijukira ye big fast runner. Muddusi. Don't tell him that. Tomugambanga nti is the big fast runner. Kubanga ajja kuba omutwe ku kitenge. How about you? Kati ate gwe? Heather? No. Gweoyo girlfriend wo kono Heather nedda? Yes. Tuli ba mukwano. In Lamal's class. Bazadde baffe basiikana mu biseera ebikadde ne bafuuka ba mukwano. Okay. Shoot. Kali agenda okuzza amaaso ng'alengera kazini we sebo ne kazini we yajjanzize. Obadde olowooza ndi mujja esobola kujja ntuuse. Check this place out. Mwana akafunga kakabya ate. Jack. Hey, listen. Nayitibwa Jack gyebale.
Holy shit. Yesu Kristo fudde. Popcorn man. Ono popcorn man. To the movie theater. Ono musajja akola eri ku kibanda kya sinema. The candy cane. Tanzikiriza gezaako funa kakandi. The policy of the theater about Wama waliwo poliisi ya theatre abo otuukawo oteekeddwa ofunayo otekamu akasente You work there. okola eyo nti ye. You should get a job. Bw'aba akola ku sinema at least wandibadde ofunayo omulimu. Anti yogera noono ne manager. assistant manager. Wamaze ndi assistant manager siije manager. Kale. Bwe kiba kya kumufunira mulimu osobola okutetenkanya. Ayitireyo tujja kulaba. And I'll see what I can do. Ojja kuyitirayo tulabe kiki n'abasobodde okukola. Okay. Deal. Deal. Ate kirabika Jeke tayagala kukola. Muko tayagala bintu bya mukozesa tayagala mirimu. No, not okay. Gwe sebo leka gwe njogere n'omukyala. Sexy. You are so sexy. Oyo yayina layini eyo ye huku ye. Asooka kugamba you are sexy. Bano bavuge ko gwe jangu. That thing earlier. Ensonga eri gy'obadde ompitiramu. The surgical procedure. Eri surgical procedure gy'abadde annyonnyola bamukwata bukwasi bamutwalwa mpaka. We head out, please. Ndowooza tugende kati. Ono yajja boyfriend we n'amugamba bagende. Hey, what's going on, Charlie? Gamba ki? You're that guy. Ye gwe gaayo oyo. What guy? Gayi ki? Kabaka teyazza balansi ate maaso gaabwe. Katonda wange. Oh, gross. Olagera okuzaama asaani akomezaawo ennyama eyo koono oyo. Banaye ono Gayi akomezaawo ennyama eyo gye mulengera. Gwe gya tugende katuwa nkigaanyi. Bamwetika bwetisiwa muyise bamutwali. Go. Yeah. Nobeeroke kali. Kekeno yabayambako. We got you. Bamutwale mu gaali. In the back. Bajja leka gwe. Kwate kubona ggulawo. Namusyaba muyingije munda. Ready? We're gonna go in the car now. Kale bamuyisyawo ne muteekeyo mpolampola ojja mukono omutwe. Thanks for your help. Yeah, no worries. Weebaleka bulasa tuyambako tewali tagali. Mpozi n'ekirala. Well, ironically enough, I asked for the vomit-covered model when I bought N'osonyiwa okusinziira munayi ku ngatto. you. Kinaku ekiriwo yo. Yeah, really gotta go. Waayi tulina okgenda akadde kaweddeyo amba. I'll see you. I'll see. Ndowooza tujja kulabaganako tewali tabu. Tujja kulabagana. Wabula ennaku zino bambi. Afuna omukisa ogezaako ku interactinga nako. Bintu bya laavu. That could have been worse. Not really. Wandikiyisizza wandikikoze kono nedda. Me. Almost got away. Bajja bayiteho bayingire eggaali. That cute girl you were Kawala ki k'obadde oyogera nako akabalagavwako either we yamubuuza. What? Kiki? Bintu by'omukwano bikusobera musaatu ayagala akakyala kyokka ate waliwo oli akatwala mbirimbiri. Mu kaseera kano nga tujja erudda. Wono musaatu wakola ku kibanda. Enjoy. Musima tikiti ya sinema. One cheeseburger. Njagalayo cheeseburger emu. How's your mother? Mama ali atya? Kati omwami ono ye kitaawe amuzaala. Wabula bayawukana ne nnyina w'omuto. Bafunamu obutakkaanya naye ng'ate enjawukana teyali nnungi. Omwami ono gwolaba Mr. Kavuyo yakulira ku William awo ku Wilson we yakoleranga emirimu gye. Kati aze kusisikana ku mutabani wa kasi akabadde keetoolodde. You need a career. Naye gwe weetaaga omulimu kono omulimu nnina. Detective. Ngenda kufuuka detective. Private detective. Ngenda kufuuka private detective. That's my true calling. I mean, Nawulidde nga ye true calling yange. the whole thing just feels right. I've been a fast learner. So how long are you in town for? Kati mu kibuga ogenda malamu banga ki? Week or two at the most. You know, Omanyi? Bryson's motel. Ekituufu kiri nti mbadde embeera eri ku hotel. Just wondering. Akaseeteko kannemesejja. You think your mother would? Mbadde neewuunya oba mama asobola okunzikiriza n'embeerako ewammwe. Nedda. Leka Blood. Talk to her. Yazze mu kibuga alina emirimu gy'alina okukola. Wabula gy'abeera seete gy'amuweddeko ezaalindi. Kati agamba mutabani we. Mbadde nsaba oba mama asobola okunzikiriza n'embeerabeerako awo ewammwe nga bwe ntetenkanya. Mama yagamba nedda. Tondetera lusajja olwo. Stay in my room. Ajja kubeera mu kisenge kyange. No. Nedda. Mama. Oli taata omumanyi naawe kati gimukubye. Gimukubye. Malaga tofaayo. Kakati bamukiriza. Yeekaza olwekaza si lwakuno. Bamuleeta ebbali. Bw'ayambala obusuuti n'omusika n'oyinza okulowooza ayinamu. Oh, look at that. Okay, lengera wali eri. Bamukiriza atule mu kisenge kya mutabani we. Naye nga n'omukyala bukyanga baawukana yafuna omusajja omulala ye gw'abeera naye. 95. Nzijukira kano nakagula 95 kano ka. Atlanta won the series. Remember when I got that for you? Jjukira nti nakagulira
I'm gonna go sleep on the couch. nze ngenda sula eri mu ntebe Up here. lwaki tetusula wano Crowded. wajja kuba wajjudde Company, how can two be a crowd? thiri bwebeera kampany ate twesobola otya kubeera crowd Your mother mad? mama wo munyiivu Stay out of her way. She'll get over it. wandibadde omwesonyiwa singa gwe tomwekiika Time. kola ebyakuleese sula wano genda okole naye tomwekiika maama ajja kubeera oketta kulinaako nnyo tafasi katudde erudda abato bakwatekubo ne bajja erudda It smells like donkey here. I'll have to come. kati yakwatekubo najja olwaliwo waliyo emisinde n'ensonga emuleese genda okuza amaaso n'akalengera kannakyala weekali Is that girl again? ako ke kawala nateera kinakulabye nako ekiro Oh my god, you're sick. yesu kristo oli mulwadde Please. Yeah, well, good. ngenda kuyita poliisi kono genda maaso tonsumbuwa Ringing in my head every 3 seconds. kijja kuba kinyamba bansi ba atlisi bw'okubeerawo ng'ompogganira You are. I'm not. I'm. amugamba agenda akattaleko Jesus. What's your problem? yesu kristo buzibu ki naawe lwaki onnemerako With you. nsaaga Talk to her. genda oyogere nako Greatest guy ever, Charles. gwe gayo omusuufu ku nsi ya katonda kyawusi It was attracts. Whatever. tulabe ekyatulesa embiro alina boyfriend we uyu yadduka Damn. bulaja ekyo nga kiri unbeatable waba nga adduka ayaya kakati onagira olubuto ne lumwenyola kiki oli bulungi It's my stomach again. anti olubuto luzeemu ne lunnyola oba osanga oli lubuto How do you know? siri kuona okakasa otya ndi keyafulu ndi mwegendereza Brad would kill himself. buladi n'amala akimanya n'okimanya nti ndi lubuto asobola You're in a okutta healthy relationship. then kati awo mba ngamba nti oba osanga muli mu health relationship kubaba munnange yamukiina Nothing. n'amugamba nti omusajja woba osobola okumugamba nti ndi lubuto ne yeekyanga kiba kitegeeza temuli mu health relationship Okay. Yeah, I'm really busy right now. esaawa zino ndi busy Hectic. So, naku lukaluwo so kati musatu abadde aze kwogera naye yeah. mukuba omwenda kamugambye kali busy naye tewali na bantu kalinga akamwejjako serawo akeesonyiwe kyokono yamugamba Wasn't too mu butuufu ekyo kyokoze tekibadde in a ggwe shower just witnessing that. kigenda nakuneetaagisa okunaaba okukiraba okuba nga nkirabye mutuufu oli wamba oli so cold aba agenda kajja why Hey, gwe at 6 tomorrow? I'm gonna meet a friend downtown. yagamba enkya ku ssaawa 12 ngenda kubaako kyali wange ngenda okusisikana If you're in the neighborhood? downtown kati mba nesaawo oba osobola okumperekera ku jasika esinga oba oyitiddewo waneeno mu kyalo koko tewali tabu kamusaba kageno yajja musalo najja asooka yeekebera yajja yetulekalayo bwafaanana naye mulimu figa bambi zo Girls like you. anti gwe kyali brena abakyala bakwagala If you knew more of them, you'd live with your parents, you're a loser. ayagala funa self confidence yagala kwekkiririzaamu bwasobola okkikwasaganya You're a good hum. akantu kano abadde akaswamidde okumala ebbanga kakaino kamuwadde omukisa bagenda kubeerako bombiriri batambule bonna alina okutetenkanya amanyi ebigambo ki Life. talina kwogera byasimattu talina kwogera byanjwanjwa binaamuyiwayo Have some pride. ali mu practicinga Have some. Have some. Have some pride! you have some pride kitaawe yajja nno mwana onoosonywa ngenze mu shawa ate nga tawulo njerabidde yajja ali bute mbwagenze mu shawa ate nga tawulo ajerabidde yadda oli omusajja ye taata oli taata ye mpangurukufu ensi yagibwako muyaye kakaino bajja Almost everywhere. Helps me think. bajja batambula Well, ng'akagamba nti ebiseera ebisinga atera okutambulamu I stop to think. ekimutambuza kimuyamba okulowooza ne kambuza olowooza ki that's a kubona ebiseera ebisinga mba ndowooza ku ki ekisobola okunnyamba okulekeraawo okulowooza ennyo No, I just thought you were gonna pull out some. bwe kaseka n'akabuuza lwaki oseseka ono mbadde nsuubira
ogenda kuŋŋamba nti kikuyamba okulowooza ku mirembe gy'omu nsi Pretentious bit was supposed to bintu ng'ebyo be how much I like cute animals. kakyusa emboozi bajja bawaya batambula mpola mpola. World peace for all animals. And I'm doing this Noah's Ark project next month if you want to help. It should only take waliwo project gyagenda okukola minutes or so. bali boogera ku mirembe gy'ebisolo bwalina project gyagenda okukola Noah's project mbwe ebisolo byonna amanyi okuteteekanya emboozi bayitawo kwe kusembera paka ebbali. Before? wali ozeeko wano eno Yeah, a few times. anti nali nzeewooko enfunda eziwera. When I was a kid, it was my dream to have my own restaurant. agamba nti bwe nali omuto kyali kitoto kyange kubeera ne restaurant yange ku bwange. I don't know. mbuzi omanyi okufumba kono munaye simanyi Tell me. oba manyi baabano. I wish I could cook. I can't even make cereal. agamba nti senga yali amanyi okufumba kubanga kyasobola okukola Wait, bitono. couldn't we work in a movie theater instead of a restaurant? kijasyaho kubanga okola mu theatre mufo kyokola mu restaurant kubanga kati kyabikoli mufumbi gwosobola okufumba. lwaki okola mu kibanda kya sinema ate I don't have all the answers yet. ngenda kusaba kwegamba sisobola kwanukula ebisinga sinabafuna byakwanukula I live ngeri gye bakasisikana. with my cousin. Yeah. Well, kyava akabuuza ate gwe Florida. They moved last year because of my dad's work. agamba nti bazadde bange bakwatikuwa ne bagenda mu Florida lwa nsonga tata yali afunyeyo omulimu Brad. kati ate ye n'asigala ene mabega lwa nsonga alina osooka okumalirizaako emisomo okuva mu Oh, Yeah. Now that I think, mu high school then alyoka agende kati abeera ne kazini we doesn't surprise me. mubanga tono bayinza omutwala. you know what's strange about you? omanye ekikuneewuunyisaako And you're painfully shy. kwegamba oli syayi And on the other hand, naye ate mu ngeri endala things that I don't think I could ever say. waliwo ebintu byenkulabamu byoyogera nga sisobola nakubyogera kineewuunyisa. You're different. olimu awufu okusiya ate ku kyembadde nsuubira. You know what I mean? omanyi kyentegeezaako definitely nkitegeera kwegamba kiringa laba muntu nolowooza nti talinaamuko amagezi kayinza kwogera wabula bw'otandika okwogera naye nolaba nga mulimu ebigambo ebimuvaamu ebikwewuunyisa. Maybe. kati nena kyabwe agambye nti Rodi ali completely shy wabula alina ebigambo oluusi byayogera ate nako nekewuunya. Thanks for the walk. Oh, no. anti webale kumperekerako tofaayo. Oh, would it be out of line to ask for your number? kino kinaabeera out of line kyeŋŋamba nkusabye namba y'essimu. How about you give me your? lwaki gwe tompeeyiyo oba osanga nnyinza okuba nga nze nja kukubirako najja agiseemu asobole okugimuwa. There you go. yiiyo namba y'essimu n'agimuwa. I had fun today. nyumiddwamu naye olwaliro Do it again. nange mbadde nsaba oba tusobola okukiddamu nateera kukiddamu Okay, kale I don't know how to say this. simanyi ngeri gye ngenda kwatulira kino nga sikunyiizizza. You have a boyfriend who you love. nkimanyi olwedo olina boyfriend gw'oyagala Only gonna be friends. jasira tugenda kubeera baseya ekyo sikiinaako ttagali. Really? Okay, okay I'll call you. then webale kitegeera nja kukubirako kakwateko ne kayitawo ne kagenda kajja kasisika ne kyali waako. Who was that? abadde ani oyo? It's a regular. jasi mwana wa bulijjo tusikanyawo ne mubuuzaako n'ambuuzaako. Cute. abadde musufu tabadde mubi okakasa ati ye beeyongerayo katukwate kuba tudde erudda. This is a bold choice. mu butuufu eno bold choice kakalina omusaatu akeera fumba kyankya lodi yakedde ettula ayina amasuuti What are you staring at? g'otunula ki I'm sorry. Looking at you makes me feel young again. onoosonyiwa okutunulamu naye kinzija buto oli mugye Staying for? Just a little while. gwe totandika kwogera byeseetaaga During the day, so don't get in your way. Good. anti munaye bw'oba ogenda kukola siga yatandika kwekika kankwesonyiwe nakyayako omusajja ono Just give her a break. alabika munyiivu gye ndiko nomwesonyiwe muveeko muleke tomusosonkereza. tudda ku kibanda gyakola ku kibanda kya sinema ziba tezirebusa aliwo kabulazi eyajja muko tubbi Please. gyebaleko ssebo munnange Location, that is. anti mbadde nze kufuna nga bwe waŋŋambye waaliyo omulimu yatwalira maneja agenda otunulamu I can't seem to hold a job for more. ono omusajja tasobola kubeera ku mulimu kumala ddakiika 15 oba nnaku 15. You owe him a favor? simanyi alina kye yakoledde lwaki weesibaawo mwesibako nnyo One of those things. anti kale tukitwale nti Cryptic.
gwenno You'll train him? ogenda mutendeka definitely aba ino muyigiriza bye bakola kati waliwo akantu akamutta muno mbeeramu sweet naye waliwo ke bayita golden bar teekamu ekinusu olina okubeera sitede kubanga singa kagwa ekinusu kiba kiweddeyo leero ngenda kulya akantu kano bulijjo ayagala okukalya kaagaana wabula agamba nti aba yakakafuna ono n'amuyita ne kagwa kiki naawe omulimu ogwagala oba nedda kati ekinusu kyange bakiridde yennaku gyayina yagamba omulimu ogwetaaga emberenge kyangu jabuzi nosonsekamu oti waliwo ayinza ogamba nti ramuka ngeri yakajigo ebiseera ebisinga tumanyi okyajinga 10 cents extra ali mu byakuwemula bamulaga kyalina okukola ali wano ali muku wayi simanyi okirowoozaako katudde erinda kyala yakwate kuba najjeeka va shoppinga bintu byawaka ebigenda okwosibwa ewaka tukaa n'abijjayo bisawo n'abiteeka pembeeni kagenda waliwo ekintu ekimweraliikiriza era ayagala sooka kakasa yajja ebbali ne yeekebera genda okizuula nga kirabika tali kasula busozi tali adaze ekebero obada mutuufu ali lubuto naye nga akimanyi n'amala agamba buladi njasi n'okwekebeza obwekebeza mu neekebeza olubuto aya oli omuuja avaako waya kati yajja awulugumya essimu yakuba essimu ya buladi wayi anti nze mbadde kubidde amba bunoba osobodde nkubiraako njagala kwogeramuko naawe mulimu sebeera ekitiisa newankubadde obeera careful wabaawo ekitiisa myaka gyabwe okubanga bafuna olubuto naddala mu nsi y'abazungu wano obeera bwerayikibwa amaanyi kuba abo bakimanyi myaka gino otandika okuzaala kibasigeza oyingiridde obuvunaanyizibwa ate nga emyaka gino batonnatuuka kwasaganya buvunaanyizibwa muve ku bino ebyewaffe bwana ennaku zose bafuna embuto yakuba ku masimu kwegamba yeetaaga muntu gwasobola kwogeramu naye abasinga agenda obakubira nga amasimu teryakwata kyeyakola labwakuba essimu ya Charlie Brenner era Charlie Brenner ye yagikwata hello oli otya ndi bulungi munnange ndi okay kyava mbuuza ki kyokola ekyo kyolwaliro jasimbadde mu kuteekateeka kyaggulo ki kyemugenda okulya ekyeggulo kati yamukyaza yamuleeta namukyaza kumeeza kuliko teruganda kyeruganda oli yeekaza mu kintu kino kyabo naye yatula ali ekyeggulo anti mwasisikana mutyako twasisikana ku mulimu gwange kola mu coffee shop nange nali nkozeeko yakulya mu Georgia leka kyankala nyalugero alimba mmere empa omukono we bali kusiima Amber, woma kansooka enkulaga ekyali kye yawangula mu kufumba sitewaidi awadi ez'okufumba wama katonda watumaama naawe bamwasebo gawuni nga kuliko omudaali ogutegeera ne bateekako n'erinnya lye okiraba nti kirungi mubalamuzi kuliko rodi yali ayitibwa Trevor ayina cooking magazine gyawandikira oluvannyuma nga bamaze yajja n'amusika n'amugamba nti ye chef amakya gwe yalalabe ku nsi ya Katonda amanyi ofumba ki ekyaddirira yatwala essimu ya mutabani wange n'amuwa ne ye n'amugamba nti bw'abanga ayagala okufuna obudde okukwegamba okweyongerako amukubiranga essimu maama naawe ebyo tobyogera si omusaya amusiima
totandika bintu bya mundu. Steve teka wansi emundu. I'll learn the behavior from you. Ndowooza emize yagijja eri kitaawe. No, nothing. Just mbadde njogera bwezi taata. Down. Wama Steve teka wansi emundu. They're good. You make the rules in your own. Si gwe akola amateeka mu nyumba yange ojja gakola ewuwo. Teeka wansi emundu. Hey, Why? not the lady. Wama nsekula. Just take me. Just twala nje tokuba mukyala. Mutayagala nnyo okuzanya batera okuzanya munaye nga family. Both of you. Temutandika bintu byammwe nammwe. Academy Award winning. Amber. Amba. I'm sorry. Anti onoosonyiwa katemba g'olengera ku meja munnange. Come on. Wabula mukazi wattu naye ayina ennaku ye. Kyewunyisa okuba nga asobola otula ne family kati nga bano n'alaba engeri gye banyumirwa. Ate ye bazadde be bagenda kwegamba awulira. Manye omuntu okubeerawo ng'oli depressed mu ngeri emu oba endala nga totegeera bintu. Really sorry about what happened. Yakaba muno kaabaawo. Kati baafuluma ebweru n'amwetula n'osonyiwa ku biki ebibaddewo munnange. Ngeri gye neeyisizaamu ey'okaaba. Kiri okay? Can't believe I'm telling you this. Sobola kikkiriza ati ngenda maaso n'okugamba kino. Took a pregnancy test. Wabula olwaleero yeekebezza olubuto. It's negative, but I mean, Newankubadde kabadde negative naye. the whole idea of it, it just Ekirowoozo kiri nti like flashed before my eyes, you know. yagenze n'atunula obulamu bwe bwonna bwonna nga bulinga obugenda maaso n'okusiraana singa abadde lubuto. Never get nervous about the future. Wali obaddeko awo n'ofunamu okutya mu biseera by'omu maaso? Nedda. I have a great setup. I'm 57. Kagamba nze ndabira ddala nyina great setup. Movie theater, live at home. Mpeza emyaka 50 nga nkyakola ku kibanda kya sinema kuddaka nkyabeera waffe. But I feel like you could have a job at any restaurant. Kinawunyisa okuba nga olina ekitone ky'olina ekyokuba nga osobola ofumba emmere era nga waliwo n'abakukkiririjaamu nga ne bwoba ogenze ka restaurant ki osobola okuweebwa omulimu naye noba nga gwe tokikkirizamu gwe tokyagala. Nakyayogera bingi. My friend is having a party Tuesday if you want to. Munywanyi wange alina kapati ku Lwokubiri mbadde ndowooza oba osanga ng'oyagadde. Tuesday night, hanging out with my friends. Ku Lwokubiri ngenda kubeera ne bakyali bange. Well, you can bring them. Osobola okubaleeta nabo. Yeah, I even bring Jack. Ne Jack osobola okumuleeta. I think I accidentally told Kazini wo. Right, I totally forgot. You got. Nabadde neeyabire nti wamufunira n'omulimu bambi. Si kikulu. Thank you. Weebali. Okay. Kale. Tuesday. Ndowooza ku Lwokubiri, eh? Right. Yes. Tuesday it is. Ku Lwokubiri. Gambye ku Lwokubiri bagenda kisikana. Do you need anything? No. Wena kye weetaaga kyonna taata yeebaseko nedda. Sit down. Sina kirala yingira otuule wano eno. Yingira otuule twogeremu. Father Sani Toko. Yatuula. What's with your mother's husband? Ni mutuufu ono bba wa maama we story ki. He's a good guy. Oyo omusajja nno talina mbwa. Get uptight about it. You know, Omanyi? who's your girlfriend? Girlfriend we yani mpozi. No, she's just a. Oli just mukwano gwange si girlfriend wange taata naawe. Old man, I saw the way. Totandika genda maaso nakwekana mukadde kitaawo nsonga ezo. Nze nkulabye engeri gye mbadde mwetunuulira n'engeri gye mbadde mwogera. Bw'obanga tonaba kajjira More aggressive with her. olina ofuuka aggressive eri akakyala. Teekamu ku bibalu. Times, Ebiseera bisinga hard it is. You just gotta step to the plate. yagamba ebiseera bisinga tosobola gezawo omanya ngeri gyekikaluba olina kusitulamu kugulu mugu n'ogisukika olina otekinga ekigere ku plate. Hey, why? Mpozi n'ekyala. The gentleman from New Orleans today. Waliwo gentleman okuva mu New Orleans olwayo namusiikanye. It looks like I Kirabika booked my first assignment. nafunye akalimu kange akasookera ddala ku bwa private detective. Your old man is staying at the Riverview Plaza. Era kati ngenda kubeera ku Riverview Plaza. That's great. Ekyo nga kirungi. Thinks his wife is cheating on him with his. Omusajja alowooza nti mukazi we ayenda ne boosi we. A lot of screwed up. Abantu basiru ku nsi ya Katonda. Anti balinga ggwe. Life is complicated. Obulamu buli complicated mutabani. Things aren't always as black and white as they seem. Ebintu ebiseera ebisinga tebibeera black and white nga gwe bwotera obiraba. Especially after what you've been through. Naddala okussiyako ebyo boyisemu taata weebake ggwe. Ndeka. I love you. Njagala osibayo ekikuyagala. Love you too. Nange bwe ntyo nkwagala nga kitanga ate
guza kisobola okuvaawo muzeeyi kavuyo Thank you. kaitwadde akapate kebaali bateeseteese n'ayitirako ne banne ziba tezirebusa Like this. nakyala yakwate kuleeta egiraasi eno leeta red wine ate ogubadde nakyala wuuyo waaw You've met Brad. anti ogamba ki Brad omumanyi kyali wange omumanyi Jeko omumanyi emabega Need a drink. ngenda kwetaaga ekyokunywa ogamba kigwe kabulaaza Alright, you guys want something? mwena kye mwetaaga ngene mbafuneeko n'obutereevu baayitawo ne bagenda kujja erudda ku kawunta ngenda ogezaako kwagala okugenda naye nga wa kakendo kakyali kakalesi wano ka ether luli yajja n'akalaba yakatunuulira ndi ne bali Party? Yeah. oli ka patent butereevu Friend of Charlie's. anti nange ndi mukwano gwa kyali We'll get the movie theater with. anti nange nkola naye ku kibanda kya sinema Like really into pop culture and stuff, so it's cool. It's pretty cool, yeah. It's like era nga tuli mu bintu bya mberenge biri cool yona agaba mberenge buze you want a drink? oyagala ekyokunywa Don't worry about it. I got it. tofaayo namaze dde okwesasulira bakireeta Cool. What's Cool. rocks? kati nkugambye natumiza dde ekyokunywa seetaaga kyontumiza n'akatunuulira no yekirabika mangu mu kkuba amanda eitha yagamba tufudde Whiskey on the rock. kale whisky on the rocks bakaleete ate n'agamba ki Can't believe that you're finally done. Don't jinx it. sobola kikkiriza nti final okimaliriza I do. anti onkuba bisira nti tokyogerako You should consider coming to New York. naye ate tusobola okgenda ffena mu New York It's not that easy to just si kyangu leave. keera ku makya genda lwaki nedda gwe meeya w'ekibuga mbu gwe toseguka tovaawo gwe meeya w'ekibuga Can't let fear of failure run your life. ebiseera bisinga toteekeddwa kgenda maaso na kubanga owulira nti okulemwa kukusiranyizza mu bulamu ekyo kivweko kantu kakali kati wakafunzafunza dda It's funny. She's the only girl I ever really felt charmed. yagamba akakyala ko kali fine ke kantu kokka ke nali njogeddeko nako ne kalowooza nti ndi fane kuno tuli fane kuno nkimanyi siri fane naye alisiko kakitwala okugamba nti ndi fane kajja ne kamusimba eriiso kati yajja agendeko mu kirabiro agenda okuzza gwe ssebo tuweemu gaapu obadde otya okay Nobody's thinking. simanyi ki kye mbadde ndowooza kati awuli omukojo bwe gumutta yagamba ye kiki yasalawo akozese kano akanabiro akaali wano kozesa ak'abakyala akaali awo gye yajja n'ayitamu mpolampola era nazzaawo akaggi yajja akojobe kaziba teziri busalaba nakyala bwajja ne mukwano gwe Why? That guy Charlie's really nice. oli gayi kyali nze mulabye si mubi Nice, but ali nayisi naye serious problems. alina ebizibu oyo ogwolaba muganda wange But he's just lost. jasi ali lost Since when are you so... watandika ki okubeera judgmental naawe It's just... kiri nti Okay, he wants to own a restaurant. ayagala okubeera ne restaurant He's so screwed up that he won't even talk. naye ali so schooled up tasobola nagezaako kyogerako tayagala He kyogerako won't take it seriously. ate ebintu ebimu tabitwala nakubeera siriyasi si bonna kyala yamujovuna omanyi okujovuna nga lwoli ali mu kinaabiro mukyala tudigita awulira Well, lucky for you, it's not an option. sisobola keera kumakya nembeera na musajja ngaoyo onamugamba nti oli wa mukisa tekyali option gyoli kuba kati goredi olina boyfriend it's no longer an option ku side yo you already have a boyfriend, you already booked, so you don't have even to think about it, don't consider it. Kati yavaayo munyiivu n'asooka akola ne guno ogujjama. Kale mwana kalina engeri gye kamujofunye mbu alina ebizibu bingi oyogolaba. Heather olowooza Heather tebaamufunzizza edda. Kiriya ndi ku kido. Heather baamufunzizza dda. Rodi ne pate teyagimalaako yavaayo lwampaka. Munye omuntu okujovuna nga mbutuufu obadde olina olaba osikowalinga. Osembedde nga ne baba bakusibirako ku zi odi G2 zi odi 1 gwe bakutine kati muganda wange. Yajja munyiivu kati kisoboka banayi. Akantu kembadde manyi nti nfunzizza. Yatuke bali ku track. Wano webaddukira emisinde. Kiriyebuuzo bajjama bamwagala lwa misinde. Ayinza okubadduka nnyo nga kyekimwagaza.
bangi abagwa mu bikopo naffe waliwo abakutumira ne bagamba nti oba Junior olwokuba bamwagala lwa sinema n'osanga embwa mbu naye etandise okuba sinema bajagale gasiya kali nono byaliko mbu naye ayagala kuyiga misinde alowooza yokera ku makya katonda wange aya yaddukamu ndowooza eddakiika emu bbiri n'atuuka amagulu ne gamuluma n'aweekeranga abadde agoba akamyu kakaide ekeera nyina yakwata ekkubo najja ng'asembera mpola buli ku makya aba alina okwata ekkubo genda oteteekanya aba alina okgenda okukola aba alina okgenda ku mulimu ziba teziri buse yali bbaawe gwe nawo nkanje ngenda kima mutabani wange ku ssomero then kankwerekereko nedda ssebo You let me take you out to breakfast tomorrow. Thank you for letting lwaki sikutwala enkya ne tuli ekyemikya n'okwebaza you wouldn't be allowed gwe wandibadde tobeerana mu kibuga nje nkubuulira kusya ku bye wankola Sam, I feel regret every day for what I did. buli kaseera mbeerawo ne nejjusa okusya ku bye nakola munnange I've missed you for a long time. mazima gani nti kumisi okumala ebbanga ggwanvu naddako ebyo twali ffenna wulira omuyaayi We had some good times. twanyumirwa out my bank account and left me. paka lwakeera ku makya no basete kyange kyonna okuva ku akawunti Waste. nondeka nga ndiyala kono nagamba ndikusasula Too. Why did you come back here? ye lwaki wakomyewo For me in New Orleans, I want to see you guys. anti njagala okubalabako And I had nowhere else to stay. era siina na waakubeera kituufu ekyo y'ensonga I got myself into a bit of a pickle. nnyina obuzibu bwe nafuna For some money. abasajja bammanja nategedde Are you ever gonna grow? naye gwe olikula ku nsi ya katonda ngezaako I want a fresh start. You broke my njagala ntandikwa mpya kono wammenya omutima live. wandindesseewo n'otanjiba nino njiba akasete kange kono okuva ku akawunti I get a letter or something every couple of years for 2 decades, and then suddenly one day you show up like you're a guest in some old friend's house. mbwe yateranga ofuna ebbankalu okuva gyali oluvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala What a little late. then sebo najja ng'alinga akyali ewakyaliwe mbwe yamwekanga akyadde ng'alinga aze ewakyaliwe fuluma emmotoka yange nze tomanyiira naye kale olaba Forgive me, Sam. I don't ever remember you even asking for forgiveness. mbadde nsaba onsonyiwe kyekibadde kindeese kono mbyoyogedde sikuuliddemu ng'osaba kusonyiwa leka gwe ŋŋende muyaye yakulya ku Wilson awo ku William mirimu yali agitambuliza kazi watu yalowooza nti alina baba n'omukwana awo naye nga tebabye bakyala beererula basitula mpereerwe onono kayagala okulya kakyokulete kagaana yajja n'amusika nagwe ssebo akananka kange mbadde naatera okafuna kaakano kaganye Are you drunk? simanyi otamidde ani onono atamiridde ku mulimu yesi nywedemu akatotono So what's the deal with you, friend? kati sooka ombuli ekyaliwo sitole ki ono Heather You mind if I try to move on in? ofaayo senga nkasalako Get a date or infiltrate a foreign brigade? yagamba okasaleko gwomanyi You need to relax. njagala okakane puresha yaki What's with you? You depressed? buzibu ki obukwina oli depressed Thank you. That's siri depressed naawe ndeka n'ebizibu bye bamujolonze Isn't it? kikwatagana ku amba tufudde Nah. aha nkutegedde Well, now I figured it out. Because you're the first person in a long time who's gone out of their way for me. yagamba nti omanyi lwaki nkitegedde And I'm gonna go. kubanga gwe muntu ku nsi ya katonda eyali asoose Money's on Amber. okumbeererawo Impress her or some shit. But the bitch of it is, she's got a boyfriend who's in better shape, better looking, he's great future. kiraba kati ekikusumbwa amba alina omusajja Oh man, that's kulira omusajja ali great shape alina ne future think he's better looking. oh, golooza nsinga okunyirira he's got a square jaw. His dick probably has a gayi waakabi Hey, all right, enough. kale kimala kyonjogerera ass. You missed a spot. wali toyezeewo Just there. wali emabega alinga gwayagala okyokoza mumaleko emirembe ziba teziri busamba yajja nasooka parking enkata luli yaliyo
zibadde ziri busa n'awulira akanyogo obuyinja. Linga sigine emuyita. Kwate kuba n'asooka alingize why? How's it going? Bigenda bitya? It's been a little while. I've missed you. Yeah, it's just been busy. Things are hectic over here. What's wrong? Kikyamu ki? No, I just heard you talking in the bathroom. Just nakuwulira ng'oyogera mu kinaabiro nga mungeya. I heard what you said about me. Nawulira bye mwanjogerako munnange. Not what it seemed like. Yes, it is. Si bwe kyali konera bwe kyali. No, but that's fine. N'ekiri fine munnange. It's how you feel. Bw'otyo bw'owulira gye ndi. Bw'otyo bw'ondaba. Tondabawo. I'm so sorry. I don't blame you for being mad. I'm not. N'osonyiwa sikunenya kubanga oli munyiivu. Kono siri munyiivu. Naye And mad, obviously. kale tugambe ndi munyiivu. Nsobola otandika okungeya omuntu gwe mbadde. Great. That's why I said those things. Obviously. Don't be like that. Yagamba nti nfaayo gy'oli lwa nsonga lwaki nayogera ebigambo ebyo. Is that Kono kakasha. I don't get you. I mean, you have so much going for you. It's frustrating. Simanyi lwaki ogenda maaso n'okwenyigiriza. And Ng'ate olina obulamu obugenda maaso n'okutambula obulungi gy'oli. Weekooya. well, maybe not on purpose. What? N'osalawo ogende maaso n'okungeya. Njogerako ebyanjwanyi kwegamba. Kamusimula kiisi kyebo. Kino yali takikkiriza. Yakayisawo n'akateeka pembeni. Why? N'asooka akafiiri nga ziba teziri busa kitaawe yajja. Why? Neerabidde kattaawulo. Ali bute? Mbu yeerabidde ttawulo. Oli taata. Nakyala yavaayo. A mistake. No, I. Kirabika kye tuba tugenda okulebadde ensobi ko nedda naawe linako. Okay. Kale. Talk to you soon. Okay. Nja kwogera naawe kono butereevu. Abaamusibula n'asooka amusimula kiisi. Waliwo ali batandika katandike. I don't normally do this type of thing, you know? Siterakola bintu nga bino goge mazima. Kimanyi. Usually either. Nange sitera bibaamu. Sorry you said that stuff. N'osonyiwa okubanga munnaye nayogedde ebintu ebyo. Did you ever go to cooking school? Wali wagenzeeko mu cooking school? Went to college, but I never finished. Nedda, nagendako mu college naye saamalaayo. Why won't you talk to me? Baabano. For the summer after my junior year, Yamugamba lwaki sombuulira. Ben and I, we were on our way back from some party. Don't remember what we were talking about. This car, these headlights of this car, it just came out of nowhere. What happened? Were you drinking? No, a girl who was in the car was Julie Redding. She just ran the red light, and I tried to get out of the way, but I just couldn't react in time. Gamba nti waliwo ensonga eyatuukawo ye nekyali we beni baali bava ku ngeri ya pati nga bajja basembera mu ggaali. Waliwo omukyala yali avuga muwala muto n'agenda akuba ebitaala n'ayitamu. Say these things happen so fast, and they do. The second you're living your life, and the next, nothing's the same. I don't even remember myself before that. Era ng'agamba nti ebintu bino bituukawo kisabika omukyala yafa. Myself back then, it's like thinking, Omuwala yafa yabakoona. Ye yali anywedde bo baayite batamidde. Bwe yakuba ebitaala n'abiyitako. Ono musatu yagezaako okulwana nga bw'asobola aleme mutomera naye munaye ne kikomekerera ng'ayiseewo. Kali agamba screwed up, so I came home. nti mulimu ebintu ebituukawo mu bulamu bw'omuntu ng'obadde olina essanyu ne wabaawo incident egwawo. Week. Kwega obulamu buno butaddamu kubeera kyekimu. Tajjukira na kujjukira kubeera nga bwe yali mu biseera biri ebikadde. Takyasobola kujjukira mbeera essanyu kiri yayayina. Oba obulamu bwe bwali butambula butya.
eternal comfort, but I had to trade in all my drive, and I took it. Baabo. It's not true. No, it is true. Yagamba si bituufu kono bituufu. But it's okay. Nekiri okay. You're right about me. I'm scared. Oli mutuufu gyendi kwegamba ninamu okutya. What, you don't think I see what's happening all around me? You don't think I see the world moving forward every day? I'm terrified. I'm terrified that I'm so content and terrified that I'm so not. Does that make any sense? Baabo. You know, I never told Brad that I took that pregnancy test. Oh, sorry. I mean, Yali ambuuza nti oba byayogedde mulimu ebikola amakulu. Namugamba osobola okikkiriza nti Brad kyamugamba nti natekinga pregnancy tests. You can't. Mulimu ekintu kyotasobola kumala kwogera newankubadde kale si kituufu naye kitobola omukanga. you told me. Oli ali so focus ku bikwatagana ne future ye. Namugamba naye ate wasobola okuŋŋamba nga nze. Kwate kubona asima n'akasimula kiisi. Nako keewunya okubanga kali free naye era nga basobola okwogera. Basobola okukola buli kimu kyonna. I really like you. Okimanyi nti nkuyagala. Goge mazima I really like you. Kati ate yasobola busobola n'agamba tufudde. I should go. Webituuse kankwateko bwengende. Kirabika atandise okuyingira mu mbeera ejja enkalu bwe gyali. Kwati kubona amwerekera amutuusi wali egaali ye. Naye ng'afunye akaseera ak'enjawulo. Mukwatako. Simbira wali n'amusimula kakiisi. Baabo. Yajja. Where you been? Gwe nnyabo obadde wa? Out with Brad? Mbadde ne Brad. Well, that's funny, because Kiri funny. on here all night looking for you. Kubanga ekiro kyonna obwedde ali wano akunoonya. Leading a double life, but no. Ennaku zino otambulira mu double life Pinoki. Oh, come on. Leka naawe. It's cool. People consider me shady too, but Yagamba kiri kulu abantu nange bakonsideringa okubeera shedi naye. It's okay. Yajja mu kisenge kye mukazi wattu. Kyava asooka asirike. Nabagambye tulika romantic drama. Bakaisi almost friends. Vijay Jones Productions. so I've still been thinking about your friend Heather. Kati nabadde nkyalowooza ku kyali wono Heather. Can I get her number? Osobola okunfunira namba ye? Probably ask her before I get it. Anti wandibadde ogimwesabira. Leka naawe. Sorry, I didn't mean that. N'osonyiwa kale okyogera bwe nti mbadde sikitegeeza. Oh, how's Amber? Heather Hamba ali atya? That's funny. She Kiri funny. same thing about you. Kubanga nange ambuuza ku ggwe oli otya? Okakasa. What did you tell her? Wamugambye ki? Said you were all right. Namugambye oli alright? Crawling up my list little by little every day, Pop. Buli lukyawo olina engeri gy'ogenda mu maaso n'okubanga tusembera tukwatagana. Charlie! Kyali! Obadde ki naawe? Gwe. Kanona alina kayagala okulyawo ka Heather kakwano kooli. You drink a lot, huh? Naye onywa nnyo kirabika. Sick all the time? Obeera mulwadde akaseera konna. Awo nno oli ruudi okutandika okunnangira okunywa. Naye omwenge gundeetera okulya obulungi. All right, let's cut to the chase. What's Kale tutuukire ku nsonga. your story? Soko muli ebikwatako nga gwe. Ebinkwatako he. Situation. Okay. Kale Well, I'd say pretty standard. tugambe nti ndi standard. In a whole bunch of dead-end relationships. Sigamba nti oba ki abadde nnyo mu relationships nga ziggwawo. I'm a romantic, Beera yekka. but I think codependency is pathetic. N'agamba naye ate bino ebya dependency kwegamba okubeerawo ng'odipendinga ku muntu bye byekisiru. Noted. Mbitegedde weebali biŋŋamba. How about you? Kale ate gwe. I don't really date. Nze sayidi yange sirakwana. I was engaged a little while back. Nali engaged mu kaseera akatono emabega. 2 weeks before the wedding. Omukyala n'anzirukako weeks bbiri nga embaga tennaba. Really? Ddala wali ogenda kuwasako n'obutereevu. Someday I'd understand, and Yangamba nti lunaku lumu ndikitegeera. Did you ever understand? Kyogamba
No. Wabitegeera kuno sinaba nakati sinabitegeera. Lwaki yanjirukako? Mukazi yali agenda mukubambaga. Getting married. Kyewunyisa okubanga wali ogenda kuwasha. You ever speak to her? Wali obadde kawo nomukubira ku ssimu noyogera naye. Ko nedda. That makes sense. Teyeetaaga mwesembereja. I don't believe in real closure anyway. Manyi nze sikiriza mu real closure. It's like having a last meal before an execution. Kibanga kwagala kulya mmere esembayo before nga tebannaba kutta. Why tuweeyo ka drink? No. Ye tayagala kunywa. It's being nice. Why? Okay, Jack, are we Jaka. ever gonna get to a point in the night where you take down that I'm obviously an insecure asshole wall, or should Yagamba nti essaawa zino ngenda kusaba. Onootuuka ekiseera n'osooka wejjamu embeera eno ey'okubeera nga but you're making oli insecure kwegamba. Olina engeri gyo. Kaseera kano twadde bali. Ne bajja basembera why? So singa olabika nga atali okay. Ndi fine. You want to talk about it? N'ekikuteganya wandiyagadde tukyogereko. is it Brad? Kikwatagana ku Brad. Olabika nga atali okay. Zibadde ziri busaayo bali. Agerako z'amaaso nga digita ze. Tufudde. None yamwekanga. Gye bali. Hi. Gamba kiggwe. Kakati ekindeese. How's it going? Bitambula bitya byo. It's good. Anti si bitambula bulungi. So kati n'olwekyo Can we talk? tusobola okwogera mu nze naawe. Luli amanyi amaze okuestablishinga ensonga kati. Muyisaawo n'amuleeta ebbali. Lengera. So what's wrong? Kali buzibu ki? Okay, here's the thing. Ensonga eri bweti njagala otegeere. Weeks in. I have a lot to figure out. I know. Yagamba nti essaawa zino munnange. Bino bye twayingiremu nnyina bingi bye nteekeddwa okulowoozaako nkitegeera. Happening right now. Wabula kinjagala okumanya ki ekigenda mu maaso masekati gaffe. Myself into this position. Nandibadde seeteeka mu nsonga eno kubanga olwedde ngenda kulekulira. Banga tunagenda kusoma. We should talk anymore. Bituuse kati ngenda kusaba tulekerawo kubanga twogerezeganya. Si ba breaking up naye. I have to go. N'osonyiwa nyina ogenda. Luli yagamba tufudde. Muntu gwe mbadde ntandise ogezaako tetenkanya ate kati essaawa gye naŋŋamba. Yawuli obusungu. Nga naye anayo emisege gimanyiira. Yajja. Mpozi ekyasooka olindeko. Kuza amaaso gyali. Biri ebisomozo bye nakuwa ku mulundi guli. Amazima gali byali byange. I've been having a break into my house for the last month. Manya akaseera akayise emabega mbadde neetetenkanya kuyingira waka. Bisomozo byali byange naye nali ntidde nga sina ngeri gyesobola kugamba. Kino nakyabadde alowooza nti oba osanga agenda kujjayo mbaakaayane biki. Omugambe tekisoboka naawe tosobola kunteeka mbeera ennondekawo tosobola kukola bwoti. Yajja bwe zinamusaba bisumuluzo bye. Tiyamunyega kyamanyi kiri awo. N'akwata ekkubo yeeyongereyo. Kale munnange. Kwegamba ekitwalinga akitutte okubeera easy. Nono mu butuufu ate yawulira nga bimusobedde. Gamba tekisoboka naye nga kasajja katubambi. Ekituufu kiri ti ensonga ekanyize. Naye nga bw'onoobeerawo ng'olimu empisi tolina ngeri gy'osobola kugadoka. Yavaayo buvi. N'asalawo abituleko bimubeere ku mutima. Kubanga tewali kyakola munnange. Yajja asembera mpolampola. Njagala olabe. Tukyagenda maaso ne kasinema. Nabagabe bakaisolomos friends. Tulika. Romantic drama. Kagenda obudde bwetula mu kaseera kano. Twakwatikuba ntudde ebbali. Yali atudde waka nga ali ne muto we. Zibadde ziri busa kitaawe yajja. Steve-O. Why Steve-O? You don't lie to me. Tonimba. Video games? Ozanya video game kono buterevu. It's still open? Wali wakyali waggula emmanga we batera okusanya video games kono buterevu. Yeah. N'agamba kati ekiriwo kiri bwe kiti. I ran into a little bit of cash. N'asooka abasimba ku busente mukwate ku busente buno. Okay, take it easy. Kale kikwate mpola mpola. All right, yeah. Go celebrate for me. Agamba nti akalimu ke yabadde agenze oswaggula kayiseemu. Era bw'atyo n'afunayo kaseeta akatinitini. Kati yasazeewo bakagabane abawaddeko bagende bazanye banyumirwe. Ye n'akwateko ne yeeyongerayo kakati Rodi yajja n'omuto.
ye si muntu wa video game wabula alina ebirowoozo bye yadda buzzi ludda n'asooka asiikira n'alowooza katooke nga kazanya laba kati akaseera bwe katuuka yakwata muto we baddeeka bajja basembera mpolampola buzibu ki bw'olina ate Just dealing with some stuff right jasi waliwo byentoba nabyo What kind of stuff? bintu nabaki now, you know. nga bw'omanyi Anxiety, kwegamba anxiety stress inferiority, paralysis, character issues, moral issues. character issues n'ebirala bingi ebigoberera munnange I've never been the bad guy before, you know. yagamba ze sibeerangako bad guy bukyangambaawo But I love you. naye ate nkwagala yo wadde toli bad guy Love you too, buddy. nange nkwagala ne kamuluma Jesus. yesu kristo gwe kaana gwe jangu wano steve nnumidde ki kasyako mbiro konsati kalibaga yotuuke waka ekyamala enviri ku mutwe onaagera okuza amaaso kwekanyanga ewaka ate oza tewaliwo poliisi ewaka sewo waliwo poliisi bayitawo ne basembera bulambalamba kwe kujja yesu kristo badayi tufudde kyali ate ogubadde ki ekituusewo badayi nze nabadde ngenzi kubaako byengula ngenzi okudde waka taata banayiba bagamba nti bamulabye mumaaso yazze ne lole nambirira yazze ne lole neyeeteka buli kamu konna n'akatwala oli muzeeyise omuyiya naagye abantu yabadde sente nga ayagala bategula bajja waka asengudde ennyumba yonna buli kamu konna akatudde anti munayo n'osonyiwa maama eno ensobi siiyo munnange jula ye yasaba maama taata gy'abeereko ewaka taata teeka taata mutwazi yazze ne mu kisenge kya mutabani we n'atwalamu ebimu katodo oli muzeeyi takyaga Dear Chucky, anti munaye Chucky I'll return it all. ebintu nja kubizza Just make sure your mother doesn't get too mad. gwe kakasi ati maama wo tanyiiga nnyo Understands I love you. kubanga nkimanyi ojja sobola okuntegeera njagala okimanyi nti kuyagala yakwate kubo najja n'obusungu olweda alina obusungu omukazi amukyayi ate yasebutatayi muli taata amubbye yajja akuddumba yajja eno gye baddukira emisinde ku kisaawe kali agamba ekimukyayi omuvubuka ono tamanyi lwaki omuvubuka ono amukyayi ayinza okulowooza nti wakabi sibo naye wakabi nga ye digito teyazaalibwa ku nsi kubeera mujje mutulawo olwa saizi nemutandika otusinika amani olowooza ati tulesobola gwe bulaja olwokuba akola omubiri simanyi biki jangu wano eno yajja n'atandika omutambulira eno ebbali ono yeewunya ekikaleese bwayongeza sipiri nako nekongeza siriasi oli siriasi ku kino ndaba nno bwabuuza kabika kaagala challenge iye buzibu ki bw'oyina tiwali ndaga nti oli wakabyodduka gwe mafene gonsinge gwe nze mpewuka ningakye ne basooka bazzaako seboka ewaddeyo ekijja kijje banagamba nafudde ndi mu challenge ya mukyala agenda okwongeza emisinde nako nekongeza oba yalinnya mubiki oza ate okugulu tekwanuuka kugulu sebo kwanuuka oli okay kugulu kunuse bamweteka ne bamutwala mu ddwaliro laba tabu Charlie? ono bagenda omuyita okujja mu ddwaliro yasiikanayo kyali owaye kyali omuntu gwabadde tasuubira siikana wano eno Oh my god. katonda wange Bad fracture. anti munaye yafunye bad fracture His season's over. kirungi kyabina soni ebadde eweddeko naye singa tekibadde ekyo abadde mubuzibu bw'amaanyi kati yajja asooka kisiikane gwe digito jangu wano eno muyisaawo bulambalamba n'amuleeta ki ekyatuuseewo It was an accident. You know, anti ebadde accident we were, you know, he was, we were, you know. bwe babadde bali mu kuresinga
I was being an asshole. kale Yusufu kinti nabadde I was being an asshole. Gwe How have you been? oli otya nga gwe? Other than this, obviously. Other than. Kwegamba ng'ovudde ku kino kubanga kyo kiragirawo nti si kirungi gy'oli. No, do you think this is a good time? Golosakana akaseera kalungi gye ndi? Nedda. Nedda si kalungi kutandika buuza ebyo. Feel like it's the only time I'm gonna get to see you. Naye ate nfiringa alinamu feeling emugamba nti oba osanke kaseera kokka kagenda osembayo okuba nga amusinkana kubanga asobola okwogerezeganyamukko naye. Oh, yeah. When are you leaving for school? Kati ogenda ddi ku by'okusomero nga bwe waŋŋamba? Dad's coming to get me. Kitanga agenda kujja nkime bwe yagamba. Sawa agenda kumukima. I have to get back to Brad. Bituuse kati kangende nsooka esisiika ne Brad. Tell him I'm so sorry. Mugamba nsonyi omunnange. I will. Tikyabadde kigenderwa kyange kyakwagala mmuteeka mu buzibu. Kono nja mugamba. Naserawo amusimba akafumito mu kaseera kano kennyini. Ddaba tabbu. Munyweza. Era bw'atyo kati ono agenda okuzza amaaso kumbe Eden mukwano gwabwe. Mukwano gwa Brad abalengedde. Gwe tonyega. Tonyega. Akosebo kadigito ke kaleetedde munne obuzibu. Wulire nako. Tuderuda ku theatre. Waliwo kiswiti ekimutono kikyamulemye ofuna naye. Agamba luli bwo lutomanya. Ndikigwako mu ngeri emu oba endala. N'asooka asembeza bulungi n'abaza. N'asindika gyabeko kyaloba. Sebo yaroba accidental abadde tabirinako. Wowe nkifunye kiswiti na kyagala dda nkifunye walayi nkifunye. Naye ng'omanye ebbanga lyakiyigidde. Banga sebo liwererako ddala. Got it. Nkifunye bannange. Yakwase kubona ayitawo najja ebbali. Mu kaseera kano twadda eri Brad ne nakyala Amba. Bajja basembera. Does it feel weird? Kiwulikika mu ngeri ndala. What's your deal with? Manyi nali mbaddeko n'obu. Kiki okola ne digito? Yeah? Do you like him? Simanyi omwagala. I like him. He's my friend. Yes, mwagala seya wange kyembuuza omwagala tonsiriwaza. Sure. Do you like him, Em? Omwagala Amba njagala obeere straight. Kind of idiot? Gwe nkulabikira nga mujje. How could you do this to me? Oyinza otya okutuusa ku kino? Yeah. You don't love me anymore? Kyogamba tokyanjagala. I don't know. Simanyi ebyokwagala simanyi kubanga Right now. esaawa zino ndi mu kaseera akabuzaabuzo kamala. Okay, you can't just... Kyo tekimala gabaawo. Omuntu asobola kera ku makya n'akyawa omuntu awatali nsonga. Wulira. You love him? Omusajja omwagala omuvubuka omwagala. Njagala ombulira amazima ko nedda. What? Naye I don't know. simanyi kwegamba. I feel like I'm losing my mind. Nze mpulira nga agenda ogwedda lusi kulimba. Have you slept with him? Simanyi wali webasyeko naye nedda. How could you ask me so? Nsobola otandika okumbuza ebigambo ng'ebyo naawe. What do you want me to say? Kiki kyoyagala nkugambe? Say, tell me what you... Gwe mbulira kyoyagala ngambe nkigambe kati. Tell me you don't give a shit about that guy. Ngamba nti gayi tomufaako. On crutches. Kubanga yantuusa ne kubuna emiggo. Mutuusa ne ku miggo. I feel like I haven't taken a real breath in a... Bwe bituuse kati mpulira njagala sooka nziseemuko kubanga mpulira nga nze ataddanga kaawo ne nzisa. Sorry. N'onsonyiwa. No. I know you don't know. Simanyi kono Already. nkimanyi tomanyi wakati ngamba kumbi emirundi nga 15 simanyi. I just want things to... Nze kyenjagala njagala ebintu biddemu bibeere nga bwe twoganga bwe byali. Tuddemu tubeere nga bwe twali. They're not okay. Ebintu ebiri oke masekati gaffe ekyo nakyo kimanyi. You think I'm okay? Kuruusa nze ndi oke. Let me guess. You don't know. Olabika tokimanyi nakyo You don't know. tokimanyi kubanga ye ansi enkulu gy'oyina I don't know. Ye lwaki ntagala naawe. Okay? Twala akaddeko konna k'oyagala. Bw'onooba omaze okutegeera nga you know, you will let me know. Ne okusinziira nti you don't know. Saba nsonga lwaki ndi naawe. Tudde ebbali.
bano sio babasengudde nga tebannatuuka shenguka muto yabatunuulira kati oyagala kuyiya kaki onye omuto amanyi obazanyisaamu yagamba tufudde katula batandise emizye gyabwe emizanyo gyabwe mutandise emizanyo gyabwe muto yaseka jjo neyefula mbu simanyi bimugira ki neyamukwatako namukakanya mukasiya kano nga tujja ebbali seputadiwe nga atudde waneno yajja namusiikana bambi mbuzi ali kuki lisi bamulekeddewo akatabo naye gwe tofaayo ebintu byaffe bigenda kudda kiri oke biri nshuwadi kono si kyekyo oba biri nshuwadi oba tebiri nshuwadi birina okudda simanyi omanyikitawo wajjali gye yabitutte batekazi bamanyi okuyitira ku kaleerwe ewagwakubiri inaman nze kaŋŋendeyo yajja ne beni namuvuga alina hotero gye yali yamugambako era ng'akiwa asuubira kitawo ateekeddwa okuba nga lisha ali eyo mu ngeri emu oba endala yajja ku hotero tugenda kuzaamu akayitibwa vikings tutandikire bwe twakoma vikings tutandikire bwe twakoma mpozi ng'ogasseko ne kajjiyo Hello. Yasuke bali n'akonkona obadde kinaweterera gwokola ki wano eno yingira siwali sabu yingira yamusaba akwateko bayingire munda abeekaki buli lwakutana tugenda kubeera eyo nammwe yasooka n'amubuuza akalimu kona akalimu saasobola kafuna bafunagayo omulala alina experience Smoothie. Your mother's television to get the room? Manyi natunze TV ya mama okufuna room. So looking to stand at the river view. Okiraba nti kati wano osobola okulengera eri emmanga. Honest. Oh, come on, you're not honest. Njogera mazima ko toli wa mazima. I got something for you. Waliwo kye nakutekesa okojje. Manyi waliwo akantu ke nakutekedde wakwaruyisa okwatu nakarabamu naye njagala nkakuwa yaguze n'omwenge ogw'ebbeeyi. Put it on. Njagala osooka oyambale kino. It feels great. Kijja kuteekako ojja wulya bulungi. Try it on for the... Wano si oba mukulya machape. Oba mukulya masantiri. Nasyako. Okay. Aya. Nosooka osiba n'otugga wano eno bwoti. Look at you. Olaba ofaanana kati. Jangu. Okiregera. There you are. Olaba kati yegwawo. This is what it's all about. Kino kyonna kyesigamye ku ekyo. You're a class act. Oli class act. I'm gonna write your mother a check as soon as I... Ngenda kuwandikira mama wo check sanfuna obusente bwenti. What I owe. Musasule byonna byamanja. That lawyer husband of hers, he can buy her anything she... Niye kakasa oyo omukazi omusaala gwe yafuna lawyer asobola omugulira buli kimu. Eyo si ensonga. Ate nze onfuddeko batonfuddeko. Have some compassion. Leka nawe alisi wandibadde. Leka naawe. Fuck you. Wejire taata. I really got myself into a jam this time. Amaziba gali neesudde mu buzibu sijja kulimba. I was gonna get her. Bano abasiru bo baade bagenda kunnumya yagala gana. And when does it stop? You know, Kwegamba gwe n'osalawo olumya abasigadde bikomya ddi. worse than mine. Leka kulowooza nti nze zekka alina ebizibu naawe olina ebizibu. Bizibu ki byoyogerako? I know about your girlfriend. Manyi ku ka girlfriend kaako. Abortion. Kajjamu olubuto. Imagine what you're going through. Era nga nsobola otegeera ki kyemuyita mu ki kyoyogerako. I mean, I know you don't want me in your business. Nkimanyi toyagala ngekyeko okubeera mu nsonga zo naye nasobola ogezaako okukola investigation nali njagala kwegamba kubaako engeri gye netraininga akawala nenkategeera n'oyo mukwano gwo Ben yali agudde ebigezo by'abalooya nze yamuyamba kati empapula agenda zifuna. No, yeah, he did. Did really well. I'm proud of him. I couldn't help myself. Nali sobola kweyamba mu kino. There's no harm, no foul. I put the envelope, sealed it, done. I sent it off to him. He didn't get it yet. Envelope tanaba gifuna.
Yagisirinze n'agimusindikira okumulaga nti yayise. Kyaliwo n'ayitibwa Ben. It's in a storage place. Yambuuza fani kyalidaako n'ali mu storage place. Ngenda muzaayo kakono soko lindeko mwana gwe. Just until I'm back on my feet. Leka nsooke mala okwetereza ngenda basasula ebintu byammwe. This chance, Dad. Kuwa omukisa guno taata. Ngamba nti ogenda kukola ekintu ekituufu ozzeeyo ebintu by'abendi. Kakana. Charles nyamba nsooke neetereje. Gira leka gwe. Mugamba taata ebyo bivueko. You understand? Ndowooza okitegeera kyegamba mwana wange. Yakwata bukwasi kubona jaawo akajje nakkirira. Kirira sigala nga birowooza yeebuuza ki ekigenda otuukawo. Ye? Yali yazze ne poliisi. Badasize wasooka ayogere mu kitaawo balaba kitaawo asobola okwetereza. Neshabika kitaawe tagenda kwetereza. Yajja ne poliisi labaga mugende muli ejjali. Tiwali kyakola. You know, I'm starting to think I might be depressed. Manyi ntandise okulowooza nti ndabika ndi depressed. Bulijjo ndowooza ndi mu ddinayo. Ojja kubeera okenzijjako ebikono focusing ojja natukonya obadde ki. Nze ndowooza wandibadde ojja mu New York nange. You could use a break from all this. Ojja kwetaaga kabuleko okuva mu bino byonna. Maybe I will. Oba osanga tujja genda. Really? Okakasha. Damn, now I really hope I passed. Kansabe ndabe nga nayise ebigezo ko ne wabiyise. You passed. Wabiyise kuba muzeeyi already abadde amaze omuliramu. Ono yakeera wakanna kyaluli yakeeragirako. Nikamutegera ebizibu byayida. Yakeera waako kwa asubuhi. Kute n'ebimuli. Saziwo ekijja kijje. Genda okonkona nga teryaggulawo. Namanyi oba osanga teryagenda kwata kubo kujja. Yakiri amadala mpola mpola. Ziwade ziri busa agenda okulengera nga nakyala aguddewo. Roses? Olese roses. Can you get any more Ddala mutuufu tosobola gezaako kubeera muntu ategeera kwegamba. Ndeeteddeko ne kano kawajama. Well, you just answer that. Been chasing this little bastard. Kano kawajama mbadde nkayigga okumala obulamu obuteekanika. I finally caught up to him. Maze ne nkafuna. Kind of wish I hadn't. Ningamba kale singa sikafunye. The capture is beautiful. Kubanga essaawa zino maze okkakwata. Shareable. Ninga sina gwe ngenda kagabana naye. You really are insane. Naye gwe oli mulalu. Yeah. Era ddala. I'm not good with this kind of shit. Nze siri mulungi mu nsonga zino ez'okwana. Heather. Wabula Heather. I like you. Amaziba gayi tikuyagala. Sigenda kulimba. You know, and okimanyi. Pretty and. Oli mukyala mbalagavu. That is to say, I think you're pretty. Kale isufu kiri nti kyondowooza oli mbalagavu. Oli mbalagavu kyo tekiriko ki. Kubulira amajima. About being a dick before. And I know I have issues. Nkimanyi n'ebinteganya. No, that just knowing doesn't make it okay. Era nga nkimanyi okuba n'ebinteganya tekitegeeza nti biri okay. But I think that's. Wabula ndowooza. Entandikwa simbi. Tusobola okubaako kye tujimba. Kizudde ennaku yange siina gikuba. Bambi. Manyi ebiseera ebisinga okutereeza ensonga ezibeera mu maseekati go n'omwagalwawo. It is all about kwogera kumanya nsobi yo ne weetonda. Manyi communication between abaagalana nsonga nkulu nnyo. Nsonga communication masekati g'abaagalana nsonga nkulu nnyo. Ne bw'oba oli yayizinze ensobi yo kiba kirungi ebiseera ebisinga ne weetonda mu bigambo ebituufu. Kasoyogera ebigambo ebituufu buli kimu kyonna kibeeroke. It's Charlie Brenner. Katonda yakwata ekubo n'akubira omwami. Well, I was in this. Charlie Brenner, yeah, I remember. Mwami oli yali yasiima okubanga mufumbi mulungi. Mupakazi yalimu. Kubidde essimu n'amugamba nti bwe kiba kisoboka kubanga agenda kujja ku saidi y'omu New York. Zibadde ziri busa ebintu baabikomyawo eka. Era teeka baabimuggyako gye yalabirira omusajja tasyagabadde ye tajjajja. Ono yajja asika ne boosi we. Boosi, njagala kwogeramuko nawe bw'oba ompaddeyo eddakiika etonotono. Listen. Wuliriza. I appreciate everything you've done. Nsiimye nnyo buli kimu kyonna kyonkoledde akaseera kemaze wano. Work with a friend of mine. Wabula ngenda mu New York ne seeya wange. Start a new chapter. Ngenda kutandika chapter mpya ey'obulamu bwange. N'amugamba it's okay. Mad?
togenda kunyiga. You didn't seem to have the right passion for this job. Obadde watuuka nga tokyalina bwagazi bw'amaanyi eri mulimu guno. Banaye tuggalewo. First, mu kusooka nga tunaba kuggalawo. take care. Genda olongoose akayigo k'abakyala. Assistant manager. Wangi? Yeah? Okakasa nze assistant manager. Kono definitely. Nice! Nice! Gwe! Now that right there, Ndowooza olabye kati abaagala emirimu. that's passion. Ekyo kye bayita passion. Yajja asembera mpola ziba teziri busya. Heather yajja ne gaali. N'amusalako ebbali. Waaye gwe kabulaza. Oh, Story ki gwe, story ki. I'm just picking up Jack from work. Male ngenda kusima Jack ewaabwe. it's with him. You, Gwe ne Jack. how's doing? Muli mutya? Amber's having her goodbye. Amba alina kapate kategese akasibula. N'emikwano gye. Do you want to come? Wandiyagadde okujjayo? I got a lot. Ha! Essaawa zonyina ku paakinga kwe ndowoozaako. Are you sure? Okakasa tewandiyagadde kujja ko sigenda kujja. I'll call you later. Then tiwali tabu nja kunyigirako oluvannyuma ko ye kali. Bye. Nja kuba onyigirako twogere. N'akwateko n'asimbula asobole okugezaako kubanga yeeyongerayo. Mu kaseera kano twadde ebbali gye bategese ka goodbye farewell party. Buli kimu kyonna kitambula bukwaku. Njaga weekaanye. Era Jack yajja ne Heather. Gwogamba ki? Cousin. Olaba. Njagala mwena musisikano gamba ki? Sibe ennaku zino. Naye yalina ebizibu bye byali byamuleetera okubeera depressed. Naye essaawa z'okirabika atandise okuba nga ateerera mu life. Tandise okuba nga biri byonna byerabira eby'omukyala gwe yali agenda okuwasa alyoka amuddukeko nga wabula sabbiiti 2. Ono yajja erudda kyava asooka atunula. Yeebuuza ddala mbutuufu neetaagibwa ku pata eno. Waliwo ogendayo nga tebakwetaaga. Yasooka n'adda ebbali mu dinisha n'alingizayo alabe nga bw'alowooza. N'asooka yeebuuza ki ky'abakola. Yatambula butambuzi n'agamba owaayi. Osobola ogendayo n'ogenda otinkula ebizibu bya bwereere. Atulere ne kitawe yamugambye kannakyala kali kaabakweka ensonga y'olubuto. Ninga kyebika bambi kali lubuto ne kakola abortion ne luvaamu. Mukazi wattu agenda okuzza amaaso okulengera nga kyebika loodi azze. Obwedda amaaso agatunuza ku mulyango awo. Either ng'asuubira Jack okujja oba siki ng'asuubira Digito okujja. Yenna yali alina okujja gwe yali agenda otwala kwegamba gwe yali agenda okuwa obudde. Bambi kasira Jack katuko ka Digito kajja. Baasalawo bafulume bweru basooke boogeremuko. Bajja erudda. How are you? Yambuuza oli otya? Ndi bulungi. How are you? Gwe oli otya? I'm good. Nange ndi fine nkikwasaganya. Oh, I got a job. Nafuna omulimu. Wow. Wow. An assistant chef in a Ngenda kubeera assistant chef. Waliwo ka It's pretty hotelo kagenda okwasaganya eyo. aware, but Side y'omu New York. good. It's a step in Kirungi. that direction, right? Ke kasira yalowoozezaamu nti oba obulamu asooka abutunuze mu direction endala. Alabe. How's Brad's leg? Kyava mubuuza Brad yali atya. I hope it's okay. I mean, I don't know. We've taken some time off. Yagamba simanyi bw'ali kubanga tututa akaseera nga tetukyayogera. Look, I want you to know I Njagala omanye kono tewali kye simanyi ku bikusumbuwa. I'm going through a lot, Nyina bingi bye mpitamu ebinteganya more than you know. n'okusinga ki ky'omanyi nga ggwe. But Naye it's been tough. kaseera kabadde kakambwe. Kabadde kakalubo. Ono ye talina ttagali abitegeera. maybe I'll see you around Ndowooza tujja kuba tulabagana in New York or mu New York oba wona bwe tulaba tusiikanye. Kono b'osanga. Give me your phone. Mpe namba, mpe essimu yo. Omusaba mpe essimu yo. Gimusimba. This is my new number, and one of the digits might be off, I think. so I'll just take that as a very clear hint. Yamugamba nti eno ye namba yange y'essimu empya. I'll see you. Tujja kulabagana. I'll see you. Ndowooza tujja kuba tulabagana. Mugambe tunasika bonna basisikanye mu New York tukikwasaganya tukikuba kyekiganda.
digitala biradala kwega obulamu butandise okubanga bufuna the right perspective naye kenyini yalina ebizibu bye ebya accident gye yalimu omuntu n'afa ebisa ebisinga byamubeezaawo nga bira depress mu ngeri emu oba endala wabula kakisirabika naye amaze n'azuukuka n'amanya ki kyateekeddwa okukola okubanga atambuza obulamu in the right perspective oba in the right direction. Well, I guess that's it, huh? Ndowooza akaseera keeko munnange. Better late than never, huh? Bagamba better late than never. I'm gonna miss you more than you'll ever know, son. Mama yamugamba ngenda kumisinga n'okusinga kiki omanyi mutabani kubanga munnange mubeereddewo nnyo. Great. Kakasa buli kimu kigenda kubeera okay. I already do. Baabo. Bwe batyo bajja. So kamusimba akafumito. Ne Brad yajja asibule nakyala. Kazini naye waali owayi. Bajja basobole okwolekera mu gaali. Nabagamba buno mubusiikana mu VJ Juniors Productions. Bubeera bu family movie. Kwegamba businema bwakwata mpola n'osobola okajjamu omulamwa n'okategeera. Abasinga tusobola okugezaako okuleetinga life zaffe naddala ku karakita z'obusiikanye kati mu sinema nga zino kubanga bo babutambulira ku actual events. You okay? Mbuuza oli okay? Yeah, I was just taking a breath. Ati ndi okay just mbadde nzisaamu kusinzira ku bizibu bibadde bimutudde ku kifuba abali tafuna na budde kussa naye kati awuli obulamu bulinga obwewuse asobola okussa ne Kasimayiro kati asobola okuteekako ne baano bagenda ejja Master Kabulaja golowooza biki? Oh. Lots of things. Mostly about cute animals and world peace. Yambuuza olowooza ki? Mbw alowooza ku bisolo ng'ogasseko ne world peace. Not so strange. Ebintu by'obyogera nga sikutegeerako oli munnange ojja kumanya ebigambo ebyo yabigamba nakyala lulinga kwegamba tamanyi na right answer oba kikyanyiza kwanuka singa omuntu aba mubuziza naye kati alinga agamba nti yabikuka obwongo bwe batyo bakwatiko bajja basobola okweyongerayo buterevu ne Kabaka n'asembera okagala nagamba sisobola bawo your boy VJ Junior the incredible ever challenged but never equaled nga bwe nabasuubiza obusiima obulala bungi bwe tugenda okulaba obulamu bwe bufaananyizanga buno ate nga nabaga busiima nga kano bwe kaba kazalisookawo obudde n'osobola okumanya n'osobola okutegeera.